pulezidenti w'eggwanga asobola okukkiriza kasasiro okudda eyo gy'asula olowooza pulezidenti w'eggwanga naye gwe kasasiro bw'amulaba naye bw'omulaba olaba zino strike zetukola ekya neggulo zino ezimuteeka ku bunke olaba bw'ayinza n'okulowooza nti ebimotoka lumu muyinza okuyiwa kasasiro ne mumusalako munamuyoola ddi olaba bw'omuwamba kati tulina ebintu ebimu bye tulina okulengera pulezidenti ayinza kukkiriza kintu ng'ekyo tayinza na kukkiriza biwunya kudda eyo gy'asula baali bagambye batwale bagula eddundu eyo emukono nalabye era naye eriyo kituufu ttaka lya KCC naye abantu ne mmeeya waayo namulabye nga ali sirias nyaga natuleeta kasasiro kati weebuuza aligenda wa ne bw'ona ogenda ekiryandongo n'owaayo ajja kugaa temutuleete bw'ojja ewange ekalagala nkugaa toleeta bw'ogenda wange by the way nange nina owange azo owange era ojjukira ebibuga ebyaffe bikula mpolampola era tulina kadamping site akaffe oteekako omwana mugula amafuta nemwokya tuliya togafuna kuno owawulidde ebyabadde byatuse ku mpuuga owekitiibwa Mathias Mpuuga owekitiibwa kigambe nyo owekitiibwa nekya twakikozeko research nekyo batulungamizaamu nti singa omuntu aba wakitiibwa balugambe owekitiibwa abekitiibwa beera basatu owekitiibwa omulamuzi ate nekiba mmengo eyo owekitiibwa omulamuzi ne katikkiro aba wakitiibwa naye bwe omuyita katikkiro tuyongako wakitiibwa katikkiro oyinza okumugerako nti wakitiibwa then omulala ow'enkuluse mbadde mmanyi kati abaana babakungu abadde ndowooza nti buli asaavinzeeko ku levo eya minisita Emmengo oyo naye aba wakitiibwa baana batuwadde bwino baaba watwalire tuli awo ng'ata amawulire n'ag'ensi yonna CNN nga bw'omanyi ezingali gyezira ja Mpuuga mwita wekitiibwa amiddwa visa egenda mu Bungereza wadde mukago gyabula tebalina kuddamu kulinnyayo naye badde mu musango guno ogwabawabwabira nga bakamisa ba palamenti nti baali essente mu ngeri ey'okuzeegabira bamuyita omulamuzi Nsingisi naye bamugambe taddamu kulinnyayo eyo ebintu bino bikwatagana bitya n'ensonga eno y'abakamisa mu palamenti okubanga ate kooti yagambye tebalina buzibu musajja baali citizen mutuufu era bazeegabira mu butuufu ate bikwatagana bitya n'okuba nti bagaana okubantu babalemesa okutambula anti kaakati ekizibu kye tulina ng'obiraba otya obukulembeze nabulabye Uganda waliwo omuntu okufunuulira ensonga nga ye ayagala kukusa kike alina kyayisawo ng'omuntu tetuli balalu era tetutwalibwangako obutabikatukirira mitwe okugamba nti Mpuuga bakola ensobi era ssente bazitema mu kyalo kooti esazeewo twali kooti yasazeewo kyesisigaanye ani yawaaba Mpuuga yawaaba era amazima simanyi yani ono ye Bwete yani omusajja Bwete wa bulijjo si yawaaba ye muntu wa bulijjo Bwete zomita Bwete kale bwawaaba bani abatwala obujulizi obuwakanya ani yagenze mu court sessions ezo nawuliza gwe omusango gwaba kuguma oyinza okuŋŋamba nange mmanya ogwo omusango gwa waggulu nnyo abaani mu bannamawulire abo waliwo yakwata eyaliyokko n'asakama kwegamba oba olusazeewo leero ate speaker parliament naye n'agamba muna ebivudde mu kooti eyo motion tekyazze nakujja kasa kooti emala okusala tetusobola ate kukubaganya birowoozo naye ekyo tekijjaawo kiri era ninayo banaino kino nakyo kakabeere nga kalango zikankayise ku leve eyaaga omuntu yenna gwe ng'omanyi teyasayinze
kusensha motion yaffe eyo gye twabadde tunoonya emikono egyo twali twagala ejya Ssekikubo ng'omanyi teyasayininze nga mwami Ssekikubo yataddemu effort yonna yeetaagisa ne tuweza emikono omuntu oyo nze mbabuulira tetumulowooza mpesa aba mu binnyo kino ekintu ekyali ky'opposition kuba omuntu ajja gamba opposition ale tuli abantu bameka abakisi 6 mu bameka mu 9 twabadde twagala emikono egisoba mu 17 kati bonna baabyo bonna bawala na mpuuga lwa Nuupu bonna bawala na mpuuga lwa mukulu mukama wange Kyagulanyi kyekibawalanya ontegeera kye ŋŋamba eggwanga ensobi tuzikirize nti zino ensobi nze nfuna expression ofuna ng'owumudde no owaffe bamutuwa olw'okuba nti tuli we are not permanent employees aba government ffe tuli ba kiseera tuli ku contracts myaka emeka kati buli financial ya eggwako bakuwa akasiimoko buli financial ya that's the setting the policy government deyina ne bano oba oli awo bandibadde nabo balina ezaabwe exbrasha waabwe nti bw'ova term of office bweggwako bakuwa akasiimoko ebyo ebintu policies ziyinza okubeerawo naye gweoyagala kugamba nti abakiise mu parliament tebamanyi kye bakola gwe okwesibako kubanga nze ayogere ntya nja kubeera nga nze leader of opposition nze siyagala ssente naye lwaki njogera kino kwegamba ntegamaggwa gye ngenda kuyita tubeereko okwagala okukolera abantu okufuna biliyoni ya ssente okufuna miliyoni 5 okufuna miliyoni 7 gwe muntu omu kiki ennyo ky'oba okoledde eggwanga ate nga ne bw'obeera oli mu office obeera facilitated kati kikale tunuulira motorcade ewerekera Ssennyonyi ye motorcade eyali ewerekera Mpuuga oba temubalabe eyo gye batambula natambulako n'Empuuga lumu yatambula eggombo yange naye ng'oyinza oba president yaziwa nga n'obumotoka waffe buli muli naye mutambuza mukulu kukungujja naye nga nezaffe emmoloka zaali bali zoogerwako nayo mmoloka nsajja naye nga teri naakalabawo naye nga emmoloka zivanga wano kumpi zikola half a mile nga zitwala leader of opposition Ssennyonyi bakiwuka nti nze bwe nvaamu mulaba ayingira nga zikyusibwa bagaye bwe kibeera kale kyusa ddereeva we naye obungi bwazo ontegedde kye ŋŋamba ebyo byonna bitegeeza mubikube mu ttooki tetuliiwo kuvumirira naye banaye n'agatawulira mukama ago nago lwaki naago ono gajja kubikika ekiseera kituuze kakati gabikamu kati njagala kukikwanaganya ne bali okumugamba nti tukumye visa wekiva ekyo n'omulamuzi n'akafiiramu abazungu batuberedde ku lwaki bava mu anti kakati obulyake abo bonna buli muntu gw'owulira twambanize taddamu kulinya twambanize esaba n'omulala adda nayo naga eyo mbadde ngenda kufunayo ki nze wano wammala waliwo oba gye bayita grape bakiyita ki grape vine effect si grape vine sour grape effect gamba omuntu waliwo akasolo oba twakyogerako edda naawe waliwo ekisolo kyabuuka nga kyagala grape kyeki kibala kiri awo naye kikaawa kikambagga kasawa kali kali kyabuuka kinoge nekibuuka kinoge n'enjala ekitta nekiremererwa adi bwe kyavaawo nekiga after all even the grapes are sour olw'okuba olemereddwa kati agamba ddala n'okukambagga bikambagga kaneeyongereyo naye lwakumala kulemereddwa kakati ne bano omuntu luli obadde ogenda mu Amerika obadde ogenda e Bungereza obadde ogenda e France nga biki by'ogenza okukolayo kakati bakugambye tokkirizibwa kulinnyayo olwo otegeeza abantu ne bwe sigenda wano seeyagalirawo nze Uganda wammala
Uganda amalwaliro weegali lwaki babajjanjabira ebirungi byonna bibiri universities wezi lwaki abaana baffe basomera wa so ebyo baleme kubikkirira era njagala enkola egende mu maaso fe omuliro tugenda kuseesaamu tetujja kujja kati ogamba nti abamu efitina yakyagulanyi mwe muvujjiri omusajja munnange nno bamulemese kankubuulyeko ekintu fitina yakyagulanyi mulina ate mukoddemu kankubuulyeko ekintu nze nnyinza okuba ndi wannu naye tukola n'abenaale ekibiina ekiri mu buyinza naye singa lumu oba tutandike siyagala gamba kuba likodinga naye omanye ebigambo byobogerera gavumenti abenaale omanyi kye bayita okwekuba ebikono ng'oli ayagala kuyisaawo kikye yekka seba abantu abo nabo batudde ku time bomb lwakuba gyalya nga bw'onogamba ono employer wange siina kyakukola nina kufunira eyo naye si kugamba nti ebikolebwa bo tebabiraba kubanga oweenaalemu ye mwannyinaze ye kojja wange ye taata wange ye ssenga wange kati kino ekyampuuka okubanga bamubaaniza okugenda e UK then namaka gona aga Bulaya yali mu musango guno tugambe nti Kyagulanyi byagenda akola ng'agenda agamba abazungu nti abali b'enguzi temubakkiriza Kyagulanyi wamwono ne fitina yo obutaagaliza kyakola kati ekyo ehiita eyo gy'olabe ate olowooza bivaawa ama kyava ino omukyawa awo kyava ino omukyawa omuntu oyina kale mwe mugamba okukyawa naye nze kyemmanyi abasiima basiima alina amusiimira muli omuntu oteekawo embeera nga omunyigiriza mu nsonda zonna omunyigiriza mu nsonda zonna amalalapo ajja ku pondo ani ate bonna abeesibyeko bani beyeesibyeko gw'omugejjesa ajja kukogga tulabye bangi bakayibula baliruddawa nga baali banene nga batambulira mu bbanga okyamuwuliza omanyi gyabeera statement kiri yasembye okukola era ku mukolo ki njagala omubuulizi okusaana okw'omuntu tekulina daki mulinga abatume gwe weebuuze ani yawaaba ani gwe baadde bawuzanganya naye ani yatutta obujulizi ye nga gwasaliddwa maama emisango nga girwa mu makooti guno nga gwaye kwe kuguwaaba kwe kugusa ne kodi zano zalaba bwesala amangu nti edatisa bwelondye kodi zisaawo kali mwagala bakuli batya kwe kuguwaaba